okuva mu 12 Star Film Production. Olowooza gwasoose okuzaala tukyalengera kalango kayo kakati ono gwe balangira olubuto n'agamba naye baali balabye kuba embuto emirembe engalo ye mugga ya Faizo Original ne muzi kasitoba nga walaba kimyanso eno toyina gisubwa tukyalengera kalango kayo katono nnyo mbiri gwa ya basi firimu ya mugga ya Faizo era nga producer waayo waliwo yafuna olubuto n'akudaalira banna abatazaala olubuto olufuna naye luyinza eno tugenda gikuleetera bagiyita balimisa mizimu wali olabyeko gye balimisa emizimu omuntu gwoziise waliyo gyagenda ku lubimbi ng'ali ku katala bana abantu bagwe ono siye kasanke wanje ono mukazi we yali amanyi nti yafa mu kuzaala kumbe we yafa olwo gye baamutwala akolanga mu cuba ali eri akolanga banange abantu abamu balowooza nti bafa baba tebafanga waliyo gye balimanga abasibe firimu yino ng'oyagala okinyonyoke waliwo gye balimanga abasibe kiki ekiri wano ndabye asamba akagene naye ate kuninga lifeenya kino kirabye otya ani alimisa abafumbo mu kyalo kuno gwe twagala muvi kale bagambye 210 guno eno togisubwa balimisa mizimu obadde owulira biwulire birabe mu firimu eno ojja ku kinyonyoko kigwenyalwe lwaki abafu be balima ani alina kinyonyola mu mutwale babe kinyonyola teekaawo ate bafa bali mbuto senda kutegeeza firimu zonna ez'ebina Uganda kati osoloze